Bano be bantu abakedde ku ofiisi z'ekitongole ekikola ku nsonga z'abantu abayingira n'okufuluma mu ggwanga. Abamu ku bo tukitegedde nti batuuka mu kifo kino ku ssaawa nga 10 ez'ekiro. We tutuukiddeyo ku ssaawa 12 ng'omuwendo gweyongedde. Okusobola okwekwata obulungi ebifo basimba nnyiriri okutuusa ku ssaawa emu abakulu lwe banaatandika okubakolako. Omujjuzo guno gwakulwana kufuna pasipooti mpya. Kinajjukirwa nti nga nnyo omwezi guno pasipooti enkadde zaakoma okukola nga kati empya emanyiddwa nga East African e-passport yeekola. Tukitegedde nti abasinga ku bano beebo abalafu bano okugenda ku byeyo naddala mu mawanga g'Abawarabu. Omuwendo guno munene nnyo eri ekitongole ekikola ku kuyingiza n'okufulumya abantu mu ggwanga okukolako buli lunaku. Wabula olw'obwetaavu abeetaaga pasipooti tebalina kyakukola okuggyako enkoko okugikwata omumwa. Abamu ku bano be bategeezeddwa nti si baakukolwako leero era ab'ebyokwerinda ne babawula ku balala. Embeera gye balimu eraga nti ddala bennyamivu. Abamu ku betwogeddeko nabo naddala abaagala okuzza obujja pasipooti zaabwe si basanyufu n'engeri ey'akasooba emirimu gye gikolebwamu. Si passport enkadde bazirimu ne visa just gireete bapurintinge bakuwe naye oddayo ne bakubuza ate taatawo yaani jjajjawo yaani biki ebimala obudde. Otuuka eri munda osasudde essente osasudde express olimu ena byoyisaawo batuuka abasajja ne bagamba ne batandika okwola kujajingana ndabika naga toli mu Uganda kuba ffe abamu tukulidde wano tusomedde wano tumanyi Luganda ne bagagenda mu bafumbira lyonna kigambo kya lufumbira ky'omanyi. Simon Peter Monday nga yayogera ekitongole ekikola ku bafuluma n'okuyingira eggwanga agamba nti ababafuna pasipooti omulundi ogusoose n'abaagala okuzizza obujja bonna bayita mu mitendera gye gimu. Oli contractor waffe yasooka yakola ziri si ye muno yakola zino so systems ziri za njawulo. N'olwekyo naye bw'oba ojja kukola ki ojja kukyusa pasipooti y'obupya olina okuyita mu mitendera kyekimu kubanga tulina okuggyako ebinkumu akafaananyi ne tugezaako okubuildinga database kati kye tuliko. Munde atubuulidde ekiviirako ennyiriri empanvu zino. Ono asabye abantu okukozesa woofiisi ezaateekebwa mu bitundu mu kifo kyokweyiwa ku kitebe kyabwe. Abantu bajja nga tebalina appointment ne batandika kweleegana ba officers baffe bweru ne bamala ne bagenda ne bagamba officers baffe bali rude naye nga buzibu buli ku bantu bennyini abatalina ki appointment yakujja wano. Mu budde bwa kirwadde kya covid twali tetukola kyokka system yaffe yali nzigule ng'ogendako n'okola ki n'osaba passport no applyinga yali nzigule. Kati abantu bayitirivu ne ba-applyinga passport ne basaba passport bayitirivu nnyo. Bwe baamala okusaba passport ate nga wano tetuli kukola bonna ne beetuuma ku system. Kati ekiseera bwe kyatuuka ne tugulawo wano nga economy yonna eguddewo buli omu alina okugenda ebweru abaagala okugenda okusoma bangi nnyo aba-applyinga abaagala okugenda okukola bangi nnyo abaagala okugenda ku treatment bangi nnyo abaagala okugenda kulya obulamu ebweru bayitirivu bonna kati beeyiwa wano. Abali ebweru w'eggwanga agamba basobola okukozesa pasipooti zaabwe okudda kuno wabula balina okuzikyusa nga baddayo okufuna ezo ezikkirizibwa mu kiseera kino.